Remanamakula bamulagide obutajjukira okwerabira amangu bweki omusajja omupya Dr. Hamza gwe yafuna amwerabiziza mangu eddykenzo mbiina jjajja ekyuli alangidde bizibu remanamakula bamukwatidde bwezi olowooza bigenda kuggwera wano eddykenzo mbiina gwe rayp oba mukyala bindeeba oba precious alina kyagamba mu bashosho eniroza abateewummuzaako olowooza tatukubye nnyo faridahnakazibwe ne mikisimu zitufani nabo mbayina naye nga muli mutya muhasuze mutya kansune muli bulungi era ng'enkola yaffe ngenda basaba video mugimpereka like era nesaba bwena naba subscribing wano ku buyinzaanishasuvia era onyigende mu notification bell oleme kusiba buli kimu kyonna kye mba nteekayo naye ng'era nnyongera obbagamba gwe wenna yeetaazaako akatambi ke babakwatidde mu road ng'ambaani ngenda teekawo wali namba yange y'essimu ojja mu inbox yange nenkakuwa. Ensonga za remanamakula zo zeeyongedde okulanda. Jjukira eddykenzo festival yaggwa naye wadde yaggwa bo omukono ba social enirozi bakyali banyiivu olwa remanamakula obutagenda kale yesu wali teyagenda naye n'agaana n'okuwaayo omwana we okubeera ku kivulu kya kitaawe munaye mabegakawo jjajja ekyuli yavayo n'asabula bubi nnyo nnyo eddykenzo naye munaye wenjogerera saawa zino yeekyusiza dda mu kiti nga mbazzi kati ate yakyukidde remanamakula n'amusabula n'ebitasabuulika n'amugamba mukazi gw'ejjukira kyabakazi mwerabira mangu omusajja gwe wakafuna ennaku zino akwerabizizza oli gwe mwasooka mwenna okuva ku emu akwerabizizza omuntu yakulinnyisa eddala kuba nti no Dr. Hamza yagenda olaba remanamakula gaalimanyi nga eddykenzo lwaki mbeeyogerera ng'akavidiyo weekalyawo n'agamba omuntu gwe mwali musulamu ennambuliri omuntu akukyuse ebbeeyi n'alezeero omuntu akukyusa okugulu n'akuzira ye bannaye lwaki mbyogera ngenda bikuwa mu kavidiyo naye ate nga tuvuddeyo nkutwaleko ewa rayp nga tuvuddewo rema ennugu yaki bannange Uganda neewagira ekisaawe kiramba muwala wo ne baba nga yafunye school fees amutwala emyaka ng'ena bannange n'ogaana okwogera ku kivulu ky'omusajja n'awaadi tukulinza ogambe congratulation kale nga artist singa bannange waliwo bwe tugambye nti kati ate wano tukutwala nga artist abantu bonna ne bakongulagulati ng'omusajja ne congratulation neegaana ozannya n'ensi eno omuntu gwe weebakanga naye n'akusuna ennywanto n'aginuuna n'akunuuna obugere n'akugaziya n'akubendinga ne mukola biki no tya nnyo wime tannamugamba congratulation gyeri ekivulu yagaana ne batugamba nedda tebimukwatako naye yabadde ali mu anniversary kati olinayo ekirala kenzo ayina ebisima ayinza okukuba ke oku ekko baba yakubyewo ekivulu awo ne basooka bagaana Grammy Award Hamza ndowooza engeri gyali musawo yasuze akalculatinga how Kenzo got a Grammy Award nomination. Dokita tannatereera ali mu calculatinga ategeere naye maala tiwandi byebyo munnange ate biri ku sayidi za remanamakula naye ate nga tuvuddeyo nkututekewo omukyala faridahnakazibwe olunaku lw'ejjo navuddeyo ne mbagamba nti no ku pulogulaamu asuze mutya yakyazizza mikisimu zitufaane munaye emboozi yagudde obuleka emboozi neebeera nnungi nnyo nnyo naye munaye nga mu nkomekkerezo y'emboozi ate gaafundikidde gali maziga meereere bambi isimu zitufaane yanyumiza n'agamba nti bambi ekikyasinze omuluma mu nsi muno kwe kuviirwako abaana be abalongo naye naye era abo abaana nga yabazaala mu mukyala we amanyikiddwa nga baashi wammayi bubadde bulumi bw'amaanyi nnyo kugamba nga ayogeza nyiike njereere nnyate ye mukyala bindeeba mama prince mama mala omukyala cocktail ono ye munnange avuddeyo n'agamba bannaye mmwe n'agamba comment section n'agamba naye ddala kiki ekibawandiisa ebintu nga mubitaputa kiki entegeeza mu ekyo n'agamba nti bw'oba omanyi okuwandiika Luganda nga mwomanyi okuvumira yes wandiika Luganda so ate todda mu kutabika Luzungu lw'otategeera n'agamba oba omanyi Luzungu yes wandiika Oluzungu bo basobola okukola ki okusoma ka video we kali maaso awo mwera. Hey guys, kansubire muli bulungi. Kakati ndi wano nga nina kyensaba mu buwombeefu obw'ekitalo ate temuneevumya. Manyi mwagala nnyo vuma. Naye kakati nze asaba abantu abagala okukomentinga ku posts zaffe naddala nga mutuvuma
lwaki temuwandika ku luzungu olutuufu ne tusobola okutegeera bannaye bye mutuvuma? Bannankulu ba kuno, bannaabavumi, bassaabavumi, bannaye mu commenting mu languages ze muli comfortable with so that tutegeera bye mutuvuma naye muwandika oluzungu nga lufu. Kwegamba naffe abasoma comments ne mutulemesa n'osoma comment emu n'ogirwako lwa nsonga oluzungu lufu. Mutuwanguyiriza obulamu. That is why nsaba mu commenting mu lulimi lwe mutegeera. Mukitegedde.